ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano kulika mbulango webale kubeera chane mkulaba Delta TV tukole tuli wanino ku Interior Center Enatete, the home of interior furniture, the home of the best furniture, the home that is a home, the home that makes you want to go back home. Kubanga balina buli kimu ekyetaagisa okubeera nga waka wakunyumira. Interior Center Enatete, you are simply the best. Charitas by the world bebanyambaza gomesi kyabe bankozeko makeup nakaviri tusomesa abaana enviri tutandikira ku mitwalo 10 tulina ekisiro nedde tutikira abayizi ate nga abaana tubafunira emirimu ekyo waliyo kirabyewa lwaki omwana tumuleete waffe. Njovu Estate Developers bo bayina ettaka nga bali kuguza ku kibanja Mpola basangibwa Nansana ku kizimbe kya Nansana Business Center ate nga beba nanyini n'essomero erya Njovu Junior School Nansana Mala gy'osanga ebikozesebwa byonna omwana bw'omutwalayo. Mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna wali eri ebbombo ku 19 bannange maka ga kirangira gye twagenze okujja Omumbejja alabika bulungi mulungi mukyala wa mukisa bamuyita Omumbejja Zarango Rachel ngere yagenzeyo ye mwami we eyamusima mu bangi bananga amwagala mwami Emmanuel Makwato ayagala mukyala we mukolo gwa studio abayimbi decoration yade mulungi mukyala yambadde bulungi gwabadde mwesanyu ate nakakuba ne katonya omanye kuba kyetegeeza etegeeza mukisa etegeeza nti omwana ajja kufumba akutuseko mukolo gwo tova ku Delta TV tukole Diwano ku Interior Center Enatete. Bankuwe, edembeli omutima kwenye suleyo. Bankuwe, checho. Bankuwe, yongeza, edembeli omutima kwenye suleyo. Bankuwe, checho. Baliwa bazunzo Ugando bagende bakabateme baliwa bana bakisala njagala muchinyikize mumulabe omulangira atunulange yatonyejo omanyi mujoganyo. Mukwana tulaba ku Delta TV webali nnyo webalire ddala tuli wano tuli mu kusimbula n'omugaga Emma. Tujja tukukima ate nalo bannange omugolo omwami anyumye ne beswaniwe anyumye bannaye engatto ze bambadde wansi amasuuti ga bbeeyi mbadde sinaba kubeera nga galaba sibyotya nno sebo gendi nnyabo sibyotya nnyabo bulungi sebo webale kutuuka ku lunaku. Amina tusaba otoyanjulireko mu bitiibwa bwe byonna sebo. Amanya gange bampita Makato Emmanuel. Okay. Bakumanyi ngani mu Kampala omwo? Ye Makato ye Emma Makato Emma musubuzi wekawala. Webale kola mukolo gwa amaanyi kisa kya Mukama Katonda yatusobozeseza laba amamotoka bano bonna bazze ku lulwo kolagana bulungi na mikwano n'omanya kibaagala ne kibatayagala kituufu. Kale sebo mukyala mumaze naye bbanga ki? Kyala ndudde naye giri emyaka 18. Maama nnyabo abadde mukyala mugumiikiriza nnyo. Tegeera era yensonga lwaki nsazeewo tukole omukolo guno olw'obugumiikiriza bwalaze tuke kukula lino kuba abadde mugumiikiriza mu buli kimu. Era mwasinkana ludda wa? Twasinkana awo ebwayise. Yali akola wani oba yali alagawa? Yali abeera waka. Tulabagana ewaka ewani gwe gye wamusanga era wali ogenze kolayo ki? Ewaka ewa kitaffe omugenzi William Sekamanya ebwayise mu Lufula we yali abeera tusinkana bulungi. Wali okolayo mirimu ki? Waliwo omukwano gwange awo bamuyita Sam yatugatta nawe tatuconnectinga nolaba ng'ekiwala kinyirivu nenda nga kijja kunkolera neŋŋamba nja kitwala bambi. Kagambo kyolowooza ke wakozesa akamutengula? Yantunuulira nga mutunuulira ng'egi nali olusajja olunyirivu nansiima naye nange nali musiimye nnyo. Kayimba ki koyagala omuweereza? Oli miss abalungi bangi naye osusse ku bawala b'endaba. Besimani kokawo osusse nnyo naawe raba wennabo walungiwa. Tugende ku suuti zino zavudde wa? Suuti zavudde London. Wow. Okikoze kabongeko
kati baleke bagende abagole baffe naye nga tujja tova ku Delta TV tukole nze Sharitas by the World yenyamba za Gomesi nokunkolako akaviri ne makeup ate nga tusomesa n'abaana ebyenviiri tovaawo nkwagala nnyo sebo tukagaliza birungi byerere kumba okikoze wuyo omugagga agenda omulabye gwe omulabye bwazimba God made money mad. Bitange tetuli bangi nnyo tuze babiffe kansere mwanyinaze bepo mukulu abakulu balinga mmwe baabira bali bagamba nti omugenedya n'ensawo tosooka kumugeya mukulu nzze n'ensawo omuntu agenda ensawo yinza okubanga ali mumakuboge emukulu wazza ku mukono ki kitange omukulu ogundeese wano gwabya kwambala nnono kitange okuwayira kwa mumejja ogereza kwa kisiki akikoze bana tumalirize n'engalo mpolampola wabiri olibiranganyewebale nnyo owo nandukuwaddewoku olikazanye janiro abalese twerekere amusoga tujjudde mu kifo kino ekitegeeza mukama okubeerawo kunene nnyo okusukuluma n'endowooza yaffe tukwebaza kubanga wooli njagala kwebaza Emma ne mukyala we okutuukiriza olugendo olwo olwawandiikibwa mu Genesis chapter ey'okubiri olunya 24 nti anaavanga wa kitaawe ne maama we ne bafuuka omubiri gumu. Mukama tukwebaza olw'abazadde abakirimu olw'ekuyibwa Rachel olw'ebibwa Emma tukwebaza kubanga Mukama gw'okikoze. Mukama tukwebaza era tusiimidde. We are so grateful and we are so thankful today. Tukwebaza Mukama kubanga Bayibuli egamba Batesalonike ekisooka 5:17 tutusabenga ate tukowanga okwebaza kubanga kwekwagalako. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Businze ngate businze mafumu nangabo eradde basebo eradde nyaba mbejja eradde banyabo eradde basebo eradde nyaba mbejja eradde banyabo zamaanyi mwabe wange sebo taata kumulangira ono kwentegeredde kyabe ekyalaani baleese omusono omupya webuliwa batunga ne kanzu eza minikati mulangira ddayo wali sikulinaako obuzibu bwagoddeyo tetulina future kwate tetulina yadde tolabange abanazi bawulira yabakolirako bebimuzikuwa amatutu abatuma bageze bedimasakatuza bakatungana businze eri amafumu n'engabo bannaffe ab'omu kigambo businze nnyo busingidde ddala ago
bawe engalo ez'amaanyi ennyo abantu. Mutambuze Wanyi taata. ndabbira Abakwamanyi kembasa, abakwamanyi kembasa, abakwamanyi kembasa. Everything you put your hand go up. You can go open doors. You stop going. Kale bassebo. Tusanso okubalaba bannyabo. Businze bassebo. Businze abambejja eri amafumu n'engabo. Businze bannyabo. Zinyumya zitya. wali osanzeeko obw'ebbiri nga bunyumya n'obw'emitwalo ebiri Nga bugamba ki? osanga ak'ebbiri kabuuza ak'emitwalo ebiri n'akeetaano nti owaayi wiikendi mubeerawa kaak'ebiri n'ataano nti owaayi tubeera ku biiki mukulu eri y'abalala takkiriza kitange ffe okujja muno omumu tulina omuntu eyatulagirira wano muno kitange ali mu bana ababo mpulira kubanga taata y'ensonga etulese muno nga yabyabuwangwa na nnono toli mwagunda pasita omu gwe nakyalira pasita ntuuka mu mukyalira yali ampise bambi mbeere ng'omugenyi ku mukolo nga baggulawo ekkanisa kati ntuuka obudde bugenzegenzeemu nsanga entebe ziweddewo mpulira kakati pasita ngamba bambi tukusanyukidde omugenyi waffe weebale kutuuka ojira oyimirako wano ku mulyango tukunoonyeza entebe batandika okunoonya entebe banoonya agamba balokole bano abali mu kkanisa nti abange tukube ettendo nga bwetunoonyeza omugenyi entebe basumulula batandika ettendo batya labalaba sitani aswadde nnyo talina katebe mwatuula ng'ate nze sirina ntebe neŋŋamba ogenda ulanga ne figeringa ya sitaani saigera kyagamba agolokokayaka mukulu n'akolanga tegeeza banno yeddaddi ng'ensonga ngimanyiiko omukulu agambye ensonga agimanyi ogambe nti buli yazze nga alina akatebe ak'okwesigama atule yeesigame kubanga senga ajja omukulu agambye weesigame senga ajja mubengale z'amaanyi mutambuzi wanyitaata senga agenda ku mukulu tumulindiridde akayimba ako kakamuleete mukale kale basenga Businze bassebo. businze abambejja nga businze mafumu nangabo Businze bannyabo. inda otabadde tukyaziza wano omugenyi oli anyuma kukyaza mu njala njala emuluma otuka akawungeezi ngasaze weiti nebagamba nti bagenyi bammwe kituufu taata. omukisa munnamungi woyo omuntu atudde osobola omundako Naye era basobola okumpa galubindi ne neetegereza bulungi. era nnyo nanga naye omanyi nti senga galubindi ze tuzze nazo ate tuzze nazo zaffe ne mugamba gwe zikuumire ddala tuuka omuwe eyatereka galubindi singa kakisiinyizaako nti abadde talaba njagala ndabire ddala nti yenze
ova n'omukyala ewaka n'abaana ne mugenda okulonda baba bakalangiranga bokisi erimu kamu kokka nga kago. Taata wetuli watutudde ono ye mukwano gwange otyo webadde nkunyumizaako olubi nno ate nno sinzezekka n'abataka bonna ne bamaama kakati bwe nali nga ntambula n'asuula ebintu bye oyo gwabirondera bironda bambi nabeera wakisa olaba bambi wakisa kisebo wangi basenga webali bajjajja mpulira ab'emikwano bonna baganda bange mwenna wewaawo ono ye mwami waffe otyo agenda otuliraana olw'omumbejja zaalwanga olw'ekyo engalo ez'amaanyi n'okusingira ddala ye mukulu eza omumbejja ng'okubira engalo ez'amaanyi basibo ne banya wulira envubu bwe ziteekamu akajanja nga zivuga okyalaba okwanjula n'embaga